Uganda, my mama land of wonders. Obulungi abibila nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekigiyisa Pearl of Africa. Yandibala niyalyeno. Omuntu bw'ayogera ku Namugongo ekisooka okukujjira mu bwongo be bajulizi abaafiirira eddiini nga battibwa Namugongo, era nga ekifo kino waazimbwawo n'ekereziya Bwaguuga ate nga ya mulembe ddala ng'ekijjukizo ky'okujjukira abajulizi abaafiirira eddiini. Kati bw'oyingira munda ekifo kyonna kiyooyoote era kisikiriza n'okwegombesa buli muntu waakiri awubeyo olubu lw'ekigere yeegatte ku ttendo eribeerayo kumpi buli lunaku. Embeera y'obudde mu kifo kino nzikakkamu era bw'otuukayo embeera ekyukira ddala, anti akawewo akava ku miti egiriwo kasuffu nga ne bweweetoolooza amaaso n'otunula eruuyi n'eruuyi terikikanga maaso go olw'obulungi bw'ekifo. Embeera y'ekifo kino esikiriza n'abantu okusigalawo oba okuwummulirawo nga bamaliriza okusaba, nga singa okuwummula kutuuka bandisuze nawo, naye lwakuba nti ewalungi tewaba wannyu. Nange sikomyawo kwe kutambulatambula era okukkakkana nga nzuuno ntuuse ku kayanja k'e Namugongo. Mmwe abamanyiiyo mutegedde kye njogerako, ate mmwe abatamanyiiyo muno mwe mubeera amazzi abantu ge bawanuuza nti ga mukisa era bangi gabakoledde ebyamagero. Okukakasa kino Father Vincent Lubega okuva mu kibiina ky'aba White Fathers ate era nga ye bwana mukulu w'ekiggwa ky'Abakatuliki eky'e Namugongo, amazzi g'akayanja kano agatenderezza. Abantu abajja e Namugongo bakettanira nnyo naddala olw'amazzi ago agalimu. Bangi nnyo bagasenye era ne bawa obujulizi nti gabakoledde ebyewuunyo. Ate tujjukire nti ekiri e Namugongo kyonna kitukuvu. Okumanya ng'ekifo kino kya byafaayo nnyo, si buli muntu nti asaalimbirayo. Abantu ba bika bibiri byokka abayingiramu, muno mwe muli abalambuzi mpozi n'abanoonya Katonda, era nga bano bamala kubeekenneenya. Omuntu ayagala okulambula ng'abantu ab'ensi, ekisanyizo ky'olina kwe kujja nga bukyali n'oyingira munda n'osinkana abalambuza ne bakulambuza. Naye oyo omukkiriza ajja ng'omukkiristu mu kifo ky'abajulizi okwegayirira, kyalina okusooka okumanya nti ajja mu kifo ekyokukkiriza, ajje ng'ayambadde nga yeetegese ng'asaanira ekifo ekitukuvu, ate ng'ajja n'okukkiriza ng'amanyi gy'alaga kifo kitukuvu. Ebimu ku bifuula Namugongo w'enkizo ku bifo ebirala eby'ebyewuunyo ebiriraanyeewo. Oyo gw'olaba wansi w'ekereziya ye yali omukulembeze w'abajulizi Kalooli Lwanga eyattibwa eyo mu mwaka gwa 1935 wamu n'abajulizi abalala. Okusinziira ku Father Vincent agamba nti ebintu bingi ebirala ebifuula ekifo kino abalambuzi okukyettanira. Ekiggwa kino era kireeta abantu bangi ng'ekitiibwa kyakyo kikijja mu nsonga emu nti Kalooli Lwanga omukulu w'abajulizi yali omukulembeze waabwe, yawaayo obulamu bwe eri Omukama mu kifo kino. Abalambula e Namugongo mukimanyi bulungi nti awo lwazimbibwa ataali mu kiggwa wansi awo abambowa we baamuttira. Gw'ayagala okugenda e Namugongo okulambula osasula akasente katono, wabula nga bo bamuva Bulaaya, bo akasente kaabwe keeyongeramu okwewala embeera ya nammowuwe nti leka ab'ebweru basooke balye. Era batunnyonnyodde nti ensimbi ezo ezisasulwa za mugaso nnyo mu kuyimirizaawo ekifo kino. Abavudde ebweru tubasaba $1,000, abaana abavudde mu masomero tubasaba $2,000, ate abasomi abakulukulu $3,000. Akasente kano konna tukakozesa okulaba nti tulabirira ekifo kino. Abalamazi bwe bajja beeyambisa toilets, balekawo obusaaniiko wano ne wali, ate era tebandisanyuse ne basanga ng'omuddo gukuze, awo akasente tukeyambisa ako ke bawaayo katono. Abaddukanya ekifo kino baagala abakulira ebyobulambuzi bongere amaanyi mu kukitumbula, wabula bakimanye nti ebya Katonda bye birina okusoosowazibwa.
Abalambuzi abasoba mu bukadde buna beebeeyiwa ennamugongo buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka, era ng'ekifo kino kiri wakati mu lukomera olwatongozebwa His Eminence Emmanuel Kadinaali Wamala ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu 1935. Lambula Uganda, nange Kiyenji Moses, wano ku Delta TV tukole. Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi ebibira ennyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekitiisa Pearl of Africa. Yandibana ni